Butelevu wano ku MRU TV era ng'olunaku olwaleero tusobodde okutuukako wano mu katale ka Usaafi akasangibwa wano e Mmengo okusobola okwewera ku bujama oba kasasiro akuŋŋaanyizibwa emabbali g'akatale kano era nga twagala tumanye abasuubuzi bano kasasiro ono abayisa atya okubanga bamala naye akabanga ate nga batunda ebyokulya omuli obummonde ate nga bino bigulibwa abantu ab'enjawulo. Tusobodde okwogerako n'abasuubuzi ab'enjawulo era nga bano batutegeezezza bwe bati. Abasuubuzi bano bagamba nti bafuna obuzibu bw'amaanyi ddala olw'okubanga kasasiro ono bamala naye akabanga akawera nga tannabwa kuggyibwawo KCCA. Abasuubuzi bagamba nti embeera eno eya kasasiro bagifuniramu ddala obuzibu obw'enjawulo gamba nga ekivundu eky'enjawulo ekitali kirungi ekiva mu ono kasasiro nga kino kiviirako bakasitoma abamu okwennyala akatale ako kw'ossa n'okugaana obbagulako ebintu. Kino ne kibaviirako okubanga babeera mu mbeera ey'obwavu. Oluvannyuma lw'okwogerako n'abasuubuzi ab'enjawulo mu katale kano tusobodde okutuukirirako kw'abo abatwala akatale kano oba abakulembeze ab'akatale. Bano bagamba nti omusango bagusalira KCCA olw'okulagajjalira kasasiro ono ate nga bagiwa omusaala oba batoola ebisale ebya kasasiro ono. N'ekirala bagamba nti kasasiro ono abaviirako endwadde ez'enjawulo gamba ng'Ebola, kolera nga bino birwawo okujjanjabibwa olw'akasente akalwawo okutuuka mu bunnambiro. Embeera y'abasuubuzi bano tesanyusa ddala era ng'omusango bagusalira gavumenti kw'ossa ne KCCA okulwawo okubaggyako kasasiro ono. Embeera y'abasuubuzi bano yennyamiza ddala kubanga obujama kintu kya mugaso nnyo ku mbeera y'obulamu. Sigadde nze Nasozi Amina ku lwa MRU TV.